Bale Joseph Bwanika ngaze deputy mayor Makindi Urban Council ate ngaze deputy councilor w'Eggaba. Nakulwa leero nkomeza empapula zange ku kitebe kyaffe kya Nuupu wane Kavule okuddamu okusaba obuto okukwata fulaga y'ekibiina kyange nga nvuganya ku bwa kansala b'omuluka gw'Eggaba parish. Nja otegeeza mikwano gyange ab'Eggaba amu ne bannamakindi nti nkomawo ate okubaweereza era nno okukkiriza kw'amaanyi n'essuubi lingi nti ekibiina kyange kigenda kundabamu obusobozi nga kisinziira ku bwino gw'empaddeyo ow'obuyigirize wamu n'emirimu gye nze nga nkola ng'omuweereza omukulembeze mu kibiina kino nga nsinziira Eggaba ne Makindye kiddemu kipe fulaga eya umbrella ate mbeere omubuli gwakyo mu Ggaba parish. Nja kusaba bannange mwenna bannamakindye banaga mumpagire ndi mwetefu baweereza. Erinnya nze Muwonge Tom, meya wa Kasanga Town Council. Nvuddeyo okuleeta empapula zange okusaba okwesimbawo nga Member of Parliament okukiikirira Kyaddondo East ku tiketi ya National Unity Platform. Lwaki nvuddeyo? Nga tuli mu kaseera ak'okufugibwa obumbula ne gavumenti eyabasibira mu bbwa era eyabannakyemalira. Twetaaga eddoboozi ery'omuggundu naye eddoboozi eryo nga ddala liva ku muntu wa wansi. Tulabe nga tulwanagana n'omusajja okumujja mu buyinza. Ekyokubiri ndi mutuuze wa Kyaddondo East, nzaaliddwa Kyaddondo East, nsomedde Kyaddondo East, mpeererezza Kyaddondo East. Jjukira mbadde kansala ku district ewa Kiso n'embeera meya wa Kasanga Town Council. Kaakati mpulirira ddala nga ddala ekifo ekyo kinsaana olw'ensonga manyi obuvo n'obuddo ebiruma banna Kyaddondo East byonna. Kale nno mbasuubiza obuweereza obulungi ate mmanyi obuwanguzi buli ku sayidi yange. Meya wa Nakawa aliko olwaleero njagala okwebaza Katonda n'abawagizi bange mwenna abambeereddewo okuba nti ndeese byonna ebyetaagisa ekibiina kyaffe kya National Unity Platform okuba nga nvuganya ku ntebe y'obwa meya obwa Nakawa. Mpandiisiddwa mu butongole era kati nniize kimu kumpa kaadi kubanga nga bwe mukimanyi bw'ogeraageranya mu Kampala yonna nze meya asinze okukola. Mu ggwanga lyonna ndi omu ku bameeya abasinze okukolera ddala obulungi ennyo okubeererawo abantu n'okubaweereza. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform sikiryanga mulukwe okuva ku lubereberye paka olwaleero era nja kuyimirira nakyo. Mbadde ku nsonga zaffe eza struggle, mbadde ku nsonga ez'okulaba nga tununula eggwanga, mbadde ku nsonga ez'okulaba nga tulwanirira omuntu oyo anyigirizibwa era omuntu ali wansi. Buli kimu kyonna nkikoze bulungi nnyo. Kaadi baagimpa luli n'empangula era ne ku luno kaadi manyi nga ngenda gifuna era ngenda kuwangula n'omulundi guno tube nga National Unity Platform ng'ekibiina kyeyongera okutojjera. N'olwekyo mu byonna candidate asinga kuba meya wa Nakawa ku National Unity Platform ali omu bw'ati ye Paul Mugambe. Meya aliko amaanyi nkyali. Amanya yenze Sserunkuma Salim, emanya gange meya wa Ntebe municipality addako. Bannatebe mbasuubiza nti nze omusajja azze mu kifo kya meya Ntebe ndi musajja mukozi era mbasuubiza nti buli kimu Ntebe erina ebizibu bingi nga bwe mubimanyi nti amalwaliro teri, ensoma y'abaana, drainage system, abaana abavubuka tebalina mirimu. Naye mbasuubiza nti nno ebintu byonna ngenda kubikwatako kubanga ndi musajja mukozi. Mu butale abaana tebalina mirimu, abakyala bali mu butale babonaabona. Naye mbasuubiza nti nno nze kenzize ebintu bya Ntebe bigenda kutereera. Amanya yenze Sserunkuma Salim. Erinnya lyange nze Dr. Emmanuel Sserunjogi Bweddembe, meya wa division y'e Kawempe. Olunaku olwaleero nina essanyu okubeera nga ntaddeyo okwagala kwange okuddamu okubeera meya wa division y'e Kawempe. Ekiri ebweru eyo abantu bansabye mbeere nga nziramu okubeera meya wa division y'e Kawempe. Nange nenzikiriza ate mu busobozi bwange nkakasa nja kukulembera bulungi. Nkakasa nti ekibiina kya NUP kigenda kunkwasa obwesige bwakyo okubeera nga nvuganya ku
obwa meya bwa division y'e Kawempe. Era nine obwesige bungi mu ntegeka yonna ekoleddwa, nina obwesige mu kakiiko kagenda okusunsula, nina obwesige mu kakiiko ak'ekibiina, era nkakasa nti njja kuyitawo. Twagala tusooke kusiisira kuliteekayo ku byatakoze, naye biki bye twagala okukolera abantu. Twagala kubawa obuweereza obw'obwesimbu, ng'omuntu bw'okiikirira abantu kyoyogera emisana kyotegeeza emisana n'ekiro kyekyo nyawulo gye twagala okuteekawo. Ekyokubiri nti omukulu ono bwe yali atandika obukulembeze twajjayo Oweekitiibwa Kawanga yavumirira nnyo abakulembeze abaali baluddeyo, ate ffe abaali abaana abato wansi we nga tukola naye twakikwata nnyo era ne tukkiriza nti ebigambo bye yali atugamba ekiseera ebyo byali bituufu, nti omuntu bw'aba akulembedde ateekwa okuweebwa ekisanja kimu n'ayiga ebyokkola. Ekyokubiri n'akolera abantu kuba yaba yabiyiga. Ekyokusatu bw'akisaba aba yeesibye ku bantu according to Mr. Mpuga ye yabituuma amanya. So kati ekisanja ky'okwesiba ku bantu nakyo bannamasaka baakimuwa, naye kati ku luno tugamba nti ekimala kimala, ate nga twetegese okugenda mu nkyukakyuka ne protest vote. Twagala abantu abanywerera ku mazima abayimirira wamu ne bannayuganda misana kiro, si kwekulembeza nsonga zaabwe ng'abantu wabula ensonga z'abannayuganda. Ffe kati twakitegeera nti eno gavumenti tejja tuwa kye twetaaga, ffe tugenda mu protest vote. Akalulu k'ebyokulonda, akakiiko k'ebyokulonda tukagamba nti babeere beetegefu ku luno kubanga tetugenda kukkiriza kuzanyira ku ntuuyo zaffe. Ffe kyova olaba tulina kampeyini egamba nti protest vote ku luno tetugenda kuzikiza, tugenda kwerwanako, tunoonyeza akalulu kano mu bugubi obuyitirivu, tugenda kukakuumira mu bugubi. Bwe bagezaako kakwatamu ffe tugenda kukabanja kifuba ne bannayuganda miliyoni 45 n'okusoba. Amanya gange nze Ssaalongo Emmanuel Magola Matovu, ndi mutuuze w'e Buloba mu Busiro East Constituency mu district yange y'e Wakiso. Era nze Magola nze mubaka wa Busiro East addako empapula nzikomezaawo, era bannabusiro nyongera okubagumya mbazaamu amaanyi nti omusajja wammwe Njasa Biggu ow'enkulaakulana amanye ebizibu byammwe abategeera akomyewo. Mubonyeebonye emyaka 15 Magola yekka yasobola okwaŋŋanga n'okumalawo ebizibu by'abana Busiro East. Eddoboozi ery'emyaka 15 eritatuuka lyo lyabaki? Olwaleero yandibadde azze kola accountability nti abantu ba Busiro East kino nakikola, kino nakikola na kino nakikola. N'emyaka 15 kiki ky'osaba ekirala? Okujjako okukuba kerere mu nkubo za parliament n'okutwala ssente ez'omiwoomusolo ezitaliko mbalirira nga bazijja mu nkubo. Ekyo kyokka kyagenda okukola ekwekusa. Bana Busiro East ekyo si kye baagala. Bana Busiro East balina ensonga nnyingi ezibaluma. Enguudo embi bw'oba ova mu kibuga Kampala, Busiro East weetandika n'amakubo amabiri nago bwe gatandikira. Emyaka 15 nga tolobingangayo gavumenti wadde okutuwa hospital, kubanga Busiro East constituency population yaayo esinga kumpi district 6. Okitegeera twandibadde tulina eddwaliro referral hospital mu Busiro East constituency, naye nakyo kyalema. Amakubo mabi, buli kintu kyonna kyonna kibi. Kaakati ng'ogamba nti oyaddeyo. Nga neesimbyewo mu muluka gwa Kawempe wanu mu Kawempe ey'amambuka, nebaza ne ssekwebaza abakulembeze ba Nuupu enteekateeka amakula gye bakoze babadde ng'ekyokulabirako mu ggwanga lyonna. Tumaze okuzzaayo empapula zaffe, ekisigadde kunoonya kalulu. Mbasuubiza bannakirokole, bannakakungulu, Mbogo zooni ne Kiza zooni nti amangu ddala nga mumaze okunnonda temugenda kwejjusa, mugenda kulaba ebibala ebiva mu mwana wa mu kibuga ali tested, kyakola akitegeera. Mpozi mponinga abeekiika mu makubo gange nti eno njovu yezze gweneetomera yanaamanya, naye oba ki oba tutya yo kaadi nkakasanga tugenda kugireeta. Amangu ddala nga tugireese kigenda kubanga kisigalidde eri mmwe okulabanga muŋŋanyulwamu okusinziira ku nteekateeka amakula gye mbateekeddeteekedde bannakawempe wano. Abangi gwe bamanyi nga Mr. Nankulabye, kansala w'abantu abanyigirizibwa ab'e Nankulabye. Olwaleero ndeese empapula ez'obwa Lord Kansala kuba mbaddeko edo C3 naye nensaavinga bulungi dimandi y'abantu n'embanja abatulinaanidde banneiba baffe nga bagamba obuweereza bw'oweereza mu Nankulabye singa newaffe obukola ki obuleeta n'obuweereza nenzikiriza omulanga gwabwe gwe bankubidde
era kwe kusalawo okujja ku LC5 nga nsuubira nja baweerezaako ate bulungi nnyo n'okusinga nga bwe mbadde.